Mugamba mutya abaagalwa abalungi, leero njagala kwogera ku birooto. Gwe wenna nze senga wammwe, senga Faith 256. Kwansanga tannaba subscribinga. Gwe wenna ya subscribinga edda webale kwekuumirako. Olwaleero njagala kwogera ku birooto. Ebiseera ebisinga ebirooto bye tufuna biba ne message. Abantu abamu bafuna ebirooto nga just nti yabadde alowooza ku kintu then ne kijja mu kirooto ky'ekiro. Abamu ne bafuna ebirooto nga biri real, n'oloota ekintu n'okera ku makya nga kye waloose okirabako. Abalala ne baloota ebirooto nga birimu obubaka, nga biyina message ebikarinze oba biyina kye bimulaga. Kati leero njagala kwogera ku kirooto ekyokuloota nga mwezina. Oba oloose weezina na ex wo, oba oloose muli mu mukwano na boyfriend oba omwagalwa wo gw'oyina right now, oba bbaawo. Naye nga bw'okiroota, bw'oyimuka ku makya ne weekebera, ddala olaba nga wakozeseddwa. Waliwo okukiroota naye n'okera nga oli nomo era nga olaga tewali kyatuuseewo. Naye waliwo okuloota ekirooto n'oyimuka ku makya nga mu butuufu oli ng'omuntu yabadde mu mukwano ebyaddala. So njagala bagamba ki? Gwe wenna aloota ekirooto ekyo. Abantu abasinga bakitwala bakiroota ne batakiteekako nnyo birowoozo, n'alaba nti kiri fine, kiri okay, n'alaba nti tekirina buzibu. Ebirooto ebyo ebiseera ebisinga gaba majini, giba mizimu, giba misambwa, biba ebintu ebirina amaanyi ag'enjawulo. So kirinza okujja mu bulamu bwo ng'okitomedde oba n'okisanga ewantu oba ne kijja just kijjiriza mpola ne kifuuka kye bayita spiritual husband oba spiritual wife ne kikwefunza. Nti n'abakyala abamu abalina ekizibu ekyo bw'atuuka okwegatta n'omwagalwa we, munnange ekikwewuunyisa wansi wafunda ne wagaana okweggula, omwami nga tasobola kuyingira. Naye si nti oli mufunda, si nti tasobola kuyingira, naye olwekiri ekizibu tikikufunako n'ebbuba kuba kibanga mwami wo. Kyo kikukozesa mu kirooto, gwe n'olowooza kirooto just, naye ng'ate kyo kyakwefunza kyakufuula mwami wo. So tolootanga kirooto ng'ekyo n'ogamba awo kiri fine nanyumiddwa ekiro. Nedda munnange, weesalire amagezi nga bukyali. Weesabire. Mmwe abalokole osobola okusula ne sappuli ogiteeka wansi wa ppiro yo. Abakatuliki. Abalokole Bayibuli, Abasiraamu Quran ogiteeka emitwetwe wo, kuba Quran tetugibagako, ogiteeka emitwetwe wo, munnange ekintu ekyo osobola okukirwanisa. N'abasobola ofuna omunnyo ogufuna n'oguteeka mu ppiro, n'oguyiwa mu mufaliso gwo, ekintu ekyo n'okigoba. Naye oba okigobye mu buliri oba tokigobye mu bulamu bwo, so oba weetaaga ekyamaanyi ekisinga ekyo okukigoba mu bulamu bwo. Either essaala, either amagezi gano aga bulijjo, kyona ky'oba olabye ky'oba osobola okukola. So bannange mbasaba, gwe wenna aloota ekirooto ng'ekyo nga kiri weird, toddawo n'ogamba nti just kirooto bulooto. Si kirooto. Unless nga kirooto, waliwo ekitandika nga kirooto nga bw'oyimuka teweeraba nti wabaddeko n'omuntu. Then ne kigenda nga kikula, ne kivaamu ekyo, ne kifuukira ddala nga kati bw'oyimuka olaba wabadde n'omuntu. Ne kiva mu ekyo nga ne wooba tolina mutulo, kijja ne kikozesa. Oba oli mu bantu oba oli wanga kyo tekirina buzibu. Naye kuba ate ekyo ekitera okujja emisana, ekyo kiba kisindike, oba nga baakikusindikira, oba nga baakikuloga, oba nga baakisindiikiriza n'okitomera. Naye waliwo bineene ebitwefunza, oba sijja kweteekamu kozi sikiina, waliwo bino ebijja nga bino ebijinijini ebitambula oba n'okisanga oba ne kijja mu nnyumba yo, bino bye tuleka ennyumba nga nzigula olweggulo bwe bityo, ne kiyingira mu nnyumba yo ne kikwefunza mu ngeri eyo. So ne kikutomera ne kikwefunza ne kikufuula mukazi waakyo oba ne kikufuula bba waakyo. Tekikukkiriza kubeera mu mukwano, tekikukkiriza kwegatta na muntu, kikubako n'ebbuba nga bw'olaba omwami wo w'alina ebbuba oba bw'olaba mukyala wo w'akufunako ebbuba. Kale bannange mbagamba ki? Nti bw'oloota ekirooto ng'ekyo, teweesuulirayo gwa nnaggamba nti nnyumirwa mutulo oba tekirina impact yonna kye kijja kunkolako. Munaye kijja kukosa obulamu bwo. Weetereeze, wejjanjabe w'oba osobola nga bw'osaba Mukama akuyambe. Kubanga okuloota nga weebase n'omuntu nga mwekola,
mu butuufu tekibangako kirooto kirungi. Waliwo ebirooto bye njija okusharingako nammwe nga bikwatagana naffe ku nsonga zaffe ng'abakyala oba abaami. Byonna bye nnaalabanga bye tujja kufunangayo akadde nzije njogereko nammwe ebimu ku ebyo. Kale mwebale kwekuumirako, mwebale kusubscribinga, mwebale kulayikinga, mwebale byonna nsiima. Nammwe abalaba mbaagala nnyo era nsiimira ddala. Temujjanga okwo mwekuumireko.